Oliko chinana mnana kazenze mnana chabasa. Tuli mu business tip, my friend. Yes. Olwalero lwakuna. Naye jjo twagambye tutya. Nti bw'otunula gy'ovudde okutuuka w'oli olwaleero ojja kuzuula nti buli kintu ky'oyiseemu kikuyambye okubumba n'okubumba endowooza yo n'okubumba ebikolwa byo wamu n'embeera ekusobozesa okutuuka awo w'oli olwaleero. Buli kintu kyonna ky'oyitamu si kya butanwa wabula kigenderere okuva eri Katonda wo ayagala obeeko ky'oyuga ekinaakusobozesa okufuuka ekyo ky'oyagala. Waliwo byogezezzaako n'olemwa. Waliwo by'okoze ne bigaana. Byonna bino bikuteekateeka. Era amasomo gaabyo olina okugafuna osobole okuwangula ku ddaala kw'ogenda okudda. Buli ekibaawo mu bulamu bwo kaba kabonero si kwejjusa. Si kakwejjusa. Wabula ak'okuvumula otegeere kye kagamba. Osobole n'okukakozesa obulungi, okukozesa obulungi embeera yo n'emikisa gyayo gyonna. Kati tugende mu maaso. Wali tubadde tukyali muri vision. Ekisumuluzo ekikutuusa ku bulamu obulungi. Kino kye nkuwa. Ekikulu ennyo mu bulamu ly'essanyu. Buli muntu omulamu ayagala essanyu n'emirembe mu bulamu. Ekikulu ennyo mu bulamu ly'essanyu. Buli muntu omulamu ayagala essanyu n'emirembe mu bulamu. Era ffenna essanyu eryo lye tukolerera. N'abakuŋŋaanya ensimbi empitirivu nabo baagala kuzikozesa bateekewo ebibawa essanyu. Newankubadde waliwo bangi abazifuna ate ne basigala mu nnaku ebiseera byabwe byonna olw'obutamanya bireeta ssanyu mu bulamu. Naye mmanyi nti buli muntu alina okuyaayaana mu ye okufuuka ekyo kyennyini ky'ayagala era n'okutuuka ku ebyo by'akolerera. Buli muntu alina okuyaayaana mu ye. Bw'oyogera ku biseera by'omu maaso, abantu bangi balowooza ku kintu ekiri ewala ennyo, newankubadde bangi beerabira nti ate ebiseera by'omu maaso bya nkya. Ate bw'oyetegereza obulungi, essaawa eddako okuva kati bye biseera bye eby'omu maaso. Eddakiika zonna eziddako 10 okuva kati bye biseera bye eby'omu maaso. Ekyennaku tomanyi bw'oyinza kubibeeramu kubanga tomanyi kyakukola. Mu nsi olwaleero mulimu abantu abawera mu buwumbi 8. Kyokka bangi mu kiseera kino baseebengerera nga baggwaawo olw'obutamanya kyakukola na kiki kiddako mu bulamu bwabwe. Lwaki? Kubanga bangi mu kifo ky'okugoberera okwolesebwa kwabwe ate bejjukanya byafaayo. Katukomawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpuli.